Amanya n'eddoboozi Dr. Mpuga John, Chairman LC5 Kyankwanzi District. Amaze mu office kati wiiki nga 3. Abatuuliza aba Focus TV mwenna yonna gye muli, kantwala omukisa guno okwogera ku bulwadde buno obwa COVID-19 obwakwata akati okuviira ddala mu mwaka ogwaggwa mwezi gwokusatu. Kyannaku nnyo nti butumazeeko abantu baffe ate kirala nti bukyakwata abalala. Nga gwe mutuuze wa Kyankwanzi District nkukubiriza ne sekukubiriza yenna nti obulwadde buno gye buli, tukole ebyo bitulina okukola nga bituufu, era nga ffe abakulembeze tulina enteekateeka oba enteekateeka oledde weeziri, naye ekikulu kya byonna nti tulina district COVID-19 task force eyambako okuddukanya oba okulaba nti abawansi bonna bakola ekitulina okukola okulaba nti tuziziiza era tukendeeza ensaasaana y'ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe gwe tuyita ow'aba China. Mu zo gwe reinforcinga curfew, okuba nti tukola emirimu gyaffe gyonna okulaba nti essaawa bwe ziwera 3 essaawa za curfew ne zitandika, so tulabe nti twekuumira ewaka ng'essaawa 3 ezo zitandise. Naye ng'oggyeeko ekyo, abatuuliza abalungi tulina okukozesa SOPs nga mu ekyo muli okwambala masks. Kyalibadde kya bbeeyi nnyo nti gwe omutuuze wa Kyankwanzi District wamu n'omutuuze wa Uganda ng'ogitwaliddeyo n'awamu nti tube nga tukozesa masks. Wano sisobodde kuba nti ngitaddeko olw'okuba nti njagala kuwa eddoboozi eryo bulungi, naye nga masiki yange njirina gye nkozesa buli lunaku nkozesa masiki. Naye nga kyengezaako okukubiriza abandaba era abampuliriza wano mu Kyankwanzi District nti tukozese nnyo masiki ezo buli lunaku. W'oba olaga oba w'oba oli ng'oli mu bantu bangi, gezaako okulaba nti nno oteekako masiki. Masiki egulwa siringisi 10, naye bw'oba tokozesa masiki kiyinza okutwala obulamu bwo ate ne bateekamu ssente nnyingi nnyo. Nalirowooza ntwala omukisa guno okwogera nti masiki ziri nga za bika 3. Waliwo disposable ezo z'osobola okukozesa mu lunaku lumu n'osuula, ne wabeerawo n'ez'abasawo ze bakozesa ennyo N95 ezo z'abasawo singa ate ziri ya ssente nnyingi. Ate ne tubeerawo na zino ze batunze z'olaba nti nga kuliko ttiimu z'omupiira oba Buganda, ezo osobola okwoza si ya lunaku lumu, osobola ogyoza n'oddamu n'ogikozesa omulundi omulala. Naye kya bbeeyi nnyo nti oba kyalibadde kirungi nti gwampuliriza omuntu ng'owa wansi ogule masiki ezo z'osobola okwoza, obeere ne masiki zo 3 at least, nti bw'oba oyozezza eno teekako endala, oba kwezo z'osobola okwoza n'oddamu n'okozesa. Nkukubiriza omulanga nti at least kozesa masiki eyo okuva ssaawa nga ku makya okutuuka nga ssaawa 6, then ova ssaawa nga 6 ogw'emisana paka nga 12 otegeke endala, olwokuba nti tosobola kuba nti tekyalibadde kirungi obeere ne masiki eyo okuva ku makya paka lwaggulu. Ekyo kirimu okuleeteramu obuzibu, tujja kufuna ate obulwadde obulala olw'obujama oba bukivuddeko. Naye oba so masiki zino zituyambako ebintu nga 2 oba 3. Ekisooka ekigendererwa kyakyo ennyo okuva lwe baazireeta tulabe nti tuziza okufuna COVID-19. Naye ebeerawo nga ssenyiga ono waffe owa bulijjo, ekyo nakyo kikendeezaako okuba nti okomya okusiigibwa ssenyiga. Nekirala nti n'ebifuba, oba ogenze muno nga alina ekifuba n'akolola ayinza okusiiga, kiyinza okuyambako okukendeeza omukisa gwa TB, okusiiga TB oba gwe okusiiga TB. So gwe gwalibadde omukisa ennyo ogwa COVID, rather masiki zino ezalibadde zituyambako bwe tuba tuzambadde okusobola okuziyiza endwadde nga ezo oba endala. So mbakubiriza abawuliriza era abandaba ku Focus TV eno nti mufube nnyo okulaba nti buli muntu alina masiki yonna gy'oba oli, okulaba nti oziyiza ekirwadde kino ekya COVID-19. Era nja kwongera okukubiriza abatuuze ba Kyankwanzi ne Uganda yonna nti ng'oggyeko ekya masiki fe okulaba nti nno onaaba mu ngalo buli lwoba ng'omaze okukwata ku surfaces ezimu z'osuubira nti si nnyonjo, naaba mu ngalo, oba sanitize, kozesa ka sanitizer bw'oba okayina okasiige mu ngalo, akajja kuba nako nga katta obuwuka obuleeta COVID oba n'obuwuka obulala. Ate n'ekirala nti twongeremu social distancing, tonsemberera okulaba nti twewa amabanga wonna we tuba tuli
ekyo nekijja kukendeeza emikisa gy'akawuka kano aka COVID-19 okusaasaana mu bantu baffe. Era nyongera okukubiriza abantu ba Kyankwanzi n'abalaba TV yange eno Focus TV nti omuntu akyala ewaka ewuwo mugamba asooka anaabe wali ku mazzi ge wateeka nga atuuka mu luggya, asooka anaabeko, ate era tomukkiriza kujja wuwo nga tayambadde masiki ku feesi ye. Tetubiteekamu kisa, tetubiteekamu mukwano, buno obulwadde gye buli, tulabe nti tuteeka mu nkola ebirina okukolebwa. Amanya gange nzaamu nti Mujumbi George, nkola nga vice chairperson Kyankwanzi district. Mu kusooka ku nsonga ya COVID neebaza gavumenti yaffe ya Uganda engeri gy'ekuttemu ensonga zino, kubanga mu kusooka yazikwata bulungi na guno era bwetyo butambudde batwala tinga batubuulira ki ekyokukola. Nsaba Bannakyankwanzi naddala abaana baffe saawa tuli mu COVID tugenda agamba nti abaana baffe tebasoma bagende bwabasenga bwabwe. Ekyo kintu kibi nnyo. Mbasenga eriyo ebintu bingi nnyo gwe byotasobola kukkiriza mwana wo okukola waka ewasenga ajja bikola. Naddala ayinza obutagoberera kwewala ndwadde ya COVID. Ekirala mu COVID mu bulwadde obwo mujjiddemu ebizibu bingi. Abaana abawala bajja kufuna embuto, abalenzi bajja kubba, abalenzi bajja genda mu makubo agatasaanidde, osange nti tufiiriddwa Omunayuganda Munnakyankwanzi ow'enkya. Kubanga ffe ng'abakulu abali mu Kyankwanzi COVID etutewala era etukosezza. Tubadde tulina olutalo tulabe nti tubbulula Munnakyankwanzi aveeyo. Naye COVID atuzizzaayo. Omwaka ogumu oba ebiri COVID gwagenda okubeera naffe oba esatu. Egyo gy'emyaka kumpi nga 10 gye naabe tusindise emabega. Ekitegeeza guli kati ofiisa gwe tubadde tugenda okufuna mu myaka gino esatu tagenda kubeerawo. Tugenda kufuna mwana afunye lubuto agenda okuzaalira ku street atalina musajja. Oba omulenzi aze ku kkubo oba ku street nga omuyaaye. So mbasaba bazadde kye tuba tukola kikino. Abaana abawala bamaama temubajja kumpi nammwe, mutambule nabo. Kwegamba afaanane nga lugoye oba afaanane nga akambe. Omukyala ali awaka bw'agenda mu lusuku taleka kambe waka agenda nako. So n'omwana omuwala maama tambula naye, oba ogenda mu nku oba ogenda mu lusuku oba owaata, tokkiriza mwana kugenda mugga. Omwana omuwala tagenda mugga, wagenda abaana abalenzi. Mbegayira bannange Kyankwanzi tuli bubi, tukooye okukozesa ab'ebweru ng'ate gy'obeera ffe tetuzaala. COVID aleese bizibu bingi, obwavu bungi buyingidde. Mukole mu budde buno obw'okutuula waka nga tudduka COVID tugende mu nnimiro. Bwe banagulirawo amasomero nga tulina school fees esasula ezaayo abaana baffe ku masomero. Tulwane nnyo tulabe nti oba tolimye oba tolina kibanja lunda. Bw'oba tolina ttaka lunda enkoko ez'omu kiyumba, lunda embizzi ez'omu kiyumba, lunda enteemu ey'omu kiyumba. Nga kyokola ekyo kituyambe ng'osobola okugyako sente z'okozesa ewaka, ng'oterekako n'ezimu ezinaasomesa omwana nga bagambye nti muddeyo ku masomero. Abasomesa muddeyo ku masomero, mulongose amasomero galeme kuliibwa nkuyege. Amasomero ebitabo byaffe bireme kufuwa. Gavumenti yaleeta bingi naye teri naayitayo kati gye byateekebwa enkuyege eri mu kubirya. So tubasasula. Omukulu akujjukiza okwambala masiki naddala omuzadde obutata mwana kukuva ku lusegere. Beera n'omwana wo kuba yeggwe wekka asobola okufa ku bulamu bwe okusinga omuntu omulala yenna. Oyo nno abadde vice waffe owa Kyankwanzi district era nga y'omukulu omu kwabo abalaberera oba bateekateeka embeera zonna ezitwala district yaffe mu maaso. Oli ku Focus TV yange tugenda kwogerako n'omukulu omulala akulira ebyobulamu. Nze amannya gange nze Hajjami Musentongo, ndi Secretary for Health. Olaba nti obulamu bwe businga zino zonna Focus TV ab'ebitiibwa baminisita abakulembeze basobola okubaawo n'obulamu bwe busooka ebirala ne bigoberera. N'olwekyo bubanga obulamu bwe busooka ebirala byonna ne bigoberera ne tulwanyisa obulamu. Bino ebyobulamu tubiggyemu ekyejo ng'omuyimbi omu bwe yayimba. N'olwekyo
buno tibulimu bibiina tibulimu NRM tibirimu nubu tibirimu ki ampuliriza naawe awulira kati n'atulaba gwe weefiira gwe okola ki gwe weefiira gwe gwe tuziika n'olwekyo tubijjemu okusaaga abaana baffe babadde mu masomero bakomyewo mubawa haaga timanye tumaze ku mwakadomo kunaaba mubawa kiisi mubakulisaayo situla emigugu biki nga tomaze kumuyisa wali kabeere ennyumba yange oba ofiisi buli lwe neetoolola naaba mu ngalo buli lwe neetoolola naaba mu ngalo n'olwekyo oba musobi mwazi kubanga mwaniriza abaana ne mbagwamu n'abantu abava mu bibuga obulwadde bungi tebuliimu kusaaga tubuggyemu okusaaga tubuggyemu omuzannyo tubuggyemu ebyobufuzi tufokasinge weevu eno tutaasa ate tugiwona odi tugisukka tutya n'olwekyo ekyo kye tuliko era nze wano okuŋŋamba nti Secretary for Health ennamba nejja okuviira ddala ku nnamba y'eggwanga nejja ng'abantu basoma ng'abantu baafudde bangi ekyankwanzi covid balwadde bangi mba sikola n'olwekyo buno buli level yonna ku LC3 tulinako Secretary for Health ku village level tulinayo Secretary wa Health ku district ne ku national level tulinayo Minister wa Health n'olwekyo tutaasa obulamu ebirala byonna bitambule